ante ndu ekuganyaba ulu nga basaba obulu babera n'omulu ate no werufe tulabana bya maku ate abalangira yenze kaku eyerire nkokenje abagamanyo tumenya amagu nga bagala tusindika mugu naye tuina uwuliriza kano kawulira tokateeka mumulu muguru nsanzeyo nennu nga mmanyi nnyo n'asanyuka nnyo n'akuba n'endu nkwaniza muganda wange ali ku Vibrant 256 okola kyamaanyi muganda wange. My name is Nelson. Enkwaniriza nnyo channel eno nsaba osupporting budala subscribing commenting ensonga etambule bulungi nnyo bagiyita Vibrant 256 UG omukulu wanji dadi ateka tichichi anti mbadde netegereza budde ndaba obudde butambula anti omuzungu yagamba time is money omanyi ntambulya nnyo ku bintu bye bajja boogera ne mmanya nti oyo alabika alina ensonga ku lwaki yakyogera kati abagamba simanya gravity omutujju simanya razor blade omuzibu kati gwe kyoba omanya gravity omutujju is my brother on another mother but same father kati kwegamba saagala nnyo abawagizi baffe bakube nnyo emmeeza bagamba ati kati oyo mwana ngafana gravity omutujju yani just guli musaayi ekisooka nkulaga nti eno ye Uganda ate Africa Uganda kankuvunulye bugundi busatu obuki busimbozi bwa Uganda flag. Red means brotherhood, black means African, yellow means sunshine like this one we are seeing. Yeah, at evening time now. Ah, you imagine it. International. So kubabuze kwa bala bafari ku Vibrant 256 UG. Vibrant 256 wait for me because I'm very dangerous. Ate why you kati kwegamba njagala owulirize ne bino buli wemmalayo ng'oddamu ennyuguta ta atandise kati nta wamala ta gamba pita agambe ta ZZ promotion zino engoye yakazire era fashion yekka ye yakagire wabula akagiri okurukuta oserengeta yenze kabaka yazule ennyuguta nezire muninde wait for me amazima obulamu mugamba ki kagirita international just obulamu okutwaliza awamu ngera bwobumanyi bwo bwakupambana ngera geto bogira batoyiza fozira bazaza kutetenkanya kufuru bo batojimenye kuyingira olina kuyita eri mu kituli msegera kale kwegambe embeera ya shiti nnyo ate we bali Nelson kutukyalira keno wasi mu downtown tujanga kale kwegamba n'abakulembeza abalala abakulu b'amawulire abalala nga ggwe bino ebintu bwe biti babyetaaga kina kibayinza okuba nga yajja bubi nga tazzenga Nelson gwe kagirita ng'onyumye nnyo bannanga naafuteekamu amajaji oyo mulenzi big up bamuyita ZZ promotions Z fashions oyo mwana yaleese ebintu kubanga omukazi yamuzaala yali mukazi mukozi mugezi ng'aveeyo ekigezi kasozi nyabushozi kuli omuntu omunshozi akaceera yazaala ZZ omusigazi omujezi kandi omukozi wadde akamuzaala n'enkazi akabazaala ekiraamweza kwaka ennyonnyozi azo omuzungu ezakweta stars nyo okuleeba olugamba ZZ fashion nkazaalibwa rugazi arwizi nyakizi notwa bintu tutamizi wabula Nelson ndiga uyina majezi Vibrant 256 mugano ngensabo subscribing or commenting ensonga etambule bulungi. My name is Nelson and I'm with my brother as you know. On another mother but same father. Wanji? On another mother. I'm with my brother on another mother but same father. Ekitegeeza ne byagwa kufite mutujju byadogamba just bya another mother but same father sibye bikiriya. Nkunnyonnyola. Mbuno ki? Netegereza. Okufaanagana si Luganda. Sagala tulwane nnyo. Mboro okuba nti gundi gwomanye nnyo ntate gwoba ommanyirako yenze munze tolisangayo mulala nga yenze Nelson ninnyo mulinnye tolisangayo ndijalinye amazima nanoli yanuwe omuluwe tolisangayo ndijaluwe aya basi
nenga mbere tambule televiza broad just kati nganze asora embera saba katonda era ne mwebaza kuba kati nagamye ebisere bisinga nebaza mwebaze kuba buli lucha nendula bako ne ngamba ja ngate buli lunako uli ya ku radio zenjawulo nga babikane ku UBC nga babikira nga babika bubisa abantu abenjawulo kale kwe gamba wesu nako ne webaza ne katonda okubanga okyaliyo amazima banja olabe enseno mwe tuli oroza tuli munsi mmeka simanyi gwazi manchira international worldwide zili ensi satu esooka yeno Nelson Monsanze mwe tuwangalira fena ya ghetto nga si ghetto ghetto kitegeze ensibuko ya buli kitone oba ensibuko ya buli kimu omulwanyi nga Meriweza ali mu ghetto computer wizard nga Richard ali mu ghetto kale kwe gamba ba computer wizard kale uli ekintu kyengezaako kuzimbira ghetto kitegeze ensibuko ya buli kitone kyomanyi ku nsi biva mu ghetto byonna ya kati nkulaga ensi mwe tuwangalira kale kaŋŋambe eri gye nkusanga okitegera kati ne wabaawo ne ghetto yo sinsinga yo kifo nga bobeera eri naawe waggulu nga bwovuddeyo nojjeeno naye kati nkulaga ensi esatu ku planet kwe tuli gye bayita Earth waliyo ekkomera owulira omuzungu aliyita ati prison webale nnyo kyovora banze wennemererwa okusiba ettayi nga ngenda ku mukolo nga guno nga mbadde neetaaga ettayi ngenda ewa Nelson nga amanyi ogisiba n'aginsiba siboolebwa mu mukolo bagambe nti oyo omwana naye asomera Kyambogo bulijjo abeera wano oyo omwana naye nga sigendangayo wabula mukolo gwe gundeese okategeera ne wabaayo ensi endala nga ya ddwaliro eddwaliro mu luzungu baliyita hospital webale nnyo taata olina okutaasa ne bali abatategeera bino ebintu byemba nnyonnyola otegeera kati ne wabaawo neeno gye tuli out of hospital temanya makomera zensi esatu nzitegedde bulungi nnyo ogenda ozifuna nzifuna bulungi kale kwegamba oyinza okwekanga buno obukya buziba ng'oli mu nsi emu eyo ng'oli kwemu kwezo neeno za bredi ku bintu bye tulaba kulidde ku street kyali mu ghetto eyensi eyekomera waliwo gigenzeemuko komera naligendamuko naye nga ebiseera ebisinga ngwa mu sheet ezitali zange batya ngera Nelson bwonoonyaga essimu y'omukulembeze essimu neekufuukira essimu ng'era balina okuteekako abasajja abakuuma omukulembeze oleeta essimu y'omusajja kumbe nga sigo yagitutte webale nnyo ng'era olina okukola kyoko balina okutuukirako then okufuna oyo yakoze eki kyova olaba ebiseera ebisinga n'emikwano egitanyamba najijjayo akawaali kati waliwo ne benkubira amasimu ye neyeefuula mbu ye munene gyendi okitegera kati oyo mba siddamu mukubira oba omuvuddeko oyo kubanga mba ntegedde ensi mwali eizo oba ya poliisi oba ya ddwali oba yawano kuba abasinga babula bubuzi wetegereza ensi mwe tuli okusagayo omuntu ng'ali genius kikubire mu ngalo ez'amaanyi kabisa 256 vibrant 256 UG Kori my name is Nelson with the Razor Blade International. Ensi ya Nagasaki? Yenze bome yakuba Nagasaki munda mu Hiroshima ne Japan. Omwaka gwali gwa 1945. Omwaka gwali gwa 1945 bagiyitanga Little Boy ne Fatima ni Kaboom. Buli rappers eita wait for me. Wait for that. So sampling mwawo. Nga sampling mwawo. Eno story ya muguru. So si ya wano guru. Katonda yampiseko muguru. Gwe nasoso okubonga ko ku ghetto omukuumi omukuru yabadayitibwa Jamiru mukuru eyazeeko yabadayitibwa Jaruru nasanzeyo ne bakafulu mu kuzanya ziduru Katonda nampita ku mmeeza y'abakulu nnyumye emboozi ezimpisize ez'amakulu so si wano ggulu we baali bayise bano bafefe busa okusanyusa abakulu abaali mu mukolo gw'eggulu emboozi eno gye nkunyumiza yo ya muggulu
okomawo ku nsojji kugamba giyite Shuwadiru amanya mpitibwa Aranika Kulu jajjange yali ayitibwa Makulu lwemalayo ng'oddamu ennyuguta Lu ante ndu ekuwa nyabawu nga basaba obulu babeera n'omulu ate n'owerufe tetulabana bya maku ate abalangira yenze kaku eyerira enkoko enje abagamba nnyo tumenya amagu nga bagala tusindika muggu naye tulina uwuliriza kano kawulira tokateekamu mulu muggulu nsanzeeyo nennu nga mmanyi nnyo n'asanyuka nnyo n'akuba n'endu tubadde mu luboozi mu lugendo lw'omuggu Jerusalemu Salono nsonyiwa taata saalabikako ku bayimba abasanyusa abaku eyeggu wamma byennyimba muzeeyisi byamaku eyo nvuddeyo kati wemalayo ng'oddamu ennyuguta ke mama w'abaana abato bayingiza obuliri beeba Nelson ayingira obuliri asanyuke kinakyo obuliri bumenyekemenyeke abeebase bazuukuke DJ bitaala biwanike byo bya super rapper aleza blade ku stage rapu w'abanize basanyuke baseke nante badeke ambakanya akwatibwe je Barax nasomera make mese fuse kime Nelson ndowoozo ndaba bano babitidde kababiddu sikoze mistake musajja asimye ebintu byemukoledde ndowoozo kirabye abali ebule n'ebweya mukimanye tufe bageto youth sisabanga nzenzeka kuba wali abatazobola tuuka ku kamera ya Nelson omunene okitegeera Big Daddy